muzibu nnyo. Omuntu gwavudde naye mu bwavu tamufaako, tamwagala, tamusaamu kitiibwa. Abasumba bangi abadda ku bwala obuto, abakazi be baali nabo mu 859 tewali n'omu gwe batunuulira, batunulira ku buno obuwala obwakajja mu kwaya. N'abamu bagobye akutega ekisango kyange awo asobole okugatta omulala. Yayagira nti buli musajja n'omukazi omu gukolimirwa omuzimu ogubadde guyingiridde gwanga lino ng'omuntu akulembera ekkanisa ng'alina abantu be yakagatyempeta babiri bakyatambula mu nsi, babiri nga bakyatambula mu nsi nga babagatta empeta, era ng'osuubira nti ogenda mu ggulu. Ate banyiikivu mu kutunda ekifuta kyabwe, n'omulaba ng'atambuza akatambi k'embaga buli alabako asobole okugoba mukazi we. Ngoba omwoyo ogubadde gugenda okwawula amaka ng'abakulembeze be bakitandise. Nyambako tugusazeemu, erinnya lya Yesu limusibe waggulu mu musajja omu n'omukazi omu, mirembe na mirembe kibeerewo bwe kityo, omwoyo ogubaawula gufe. Kati buli muntu atunuulira mukyala we ng'amugamba naye gundi onkaddiyeeko, nja kugoba mpasa omulala nga bishopu yawasa omulala. Waliwo bye tukola nga tubikola nga saddaaka yennyini, kubanga gwe okulembedde. Akulembedde bw'asobya ebintu bitabuka. Bwe wabulawo akyogerako buli muntu kyagwamu.